nkwaniriza nate ku MugishaMuntu TV era nga njogera okujjukiza nti munange eno ye online YouTube channel egenda maaso n'okubeera nga ekuwa ebyo by'oba tomanyi ate n'obeera nga munange obimanya. Lunaku lwa leero nsobola okubeera nga ate munange nkutegeeza nti tugenda kuba tutunuulira abakulembeze abagenda okubeera nga bagira ku ballot paper eya 2021 bebaluwa era abaffe bebaani mubamanyi kyenkana ki benkuleetedde olunaku olw'olwaleero osobola okubeera nga ate munange obamanya. Kuleetedde abantu basatu abalabika okubanga bagenda kubanga bavuganya mu kuvuganya okw'amaanyi. Nkuleetedde President aliko Yoweri Museveni, nenkuleetera MugishaMuntu, ate mpozi nenkuleetera n'omukulu amanyiddwa nga BobiWine mwe gwe muyita Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lwaleero nkujjukiza baba tona subscribinga, please do subscribe, ate mpozi sharinga, likinga, ate commentinga ku byonna nga bw'ogenda okubeera ng'obiwulira. Twagala tutunuulire BobiWine, MugishaMuntu n'omukulu amanyiddwa nga President Yoweri Museveni ebyafaayo byabwe byebiruwa abaffe ani alina chances ez'okubeera ng'obaoliawo atakinga over. Nsose ne MugishaMuntu yaani? MugishaMuntu ono ye MugishaMuntu yera wabula mwe mugasalako ne mumuyita MugishaMuntu. Yazalibwa nga nakusomezi 7 Oktoba 1958 ejjo nno kati gye emyaka 61. Musajja Munnayuganda, talimu musayi gonna gutali Munnayuganda era nga aviira ddala eri entungamo mu Western Region. Omukulu ono natukimanyi bulungi nnyo anti yali musajja munnamagye era nga yali retired military officer. Abajjukira obulungi ennyo omukulu ono yasavinga mu magye abajjukira obulungi ennyo nga gakyayitibwa National Resistance Movement okuva mu 1989 n'asavinga okuva 89 mpaka 98 ng'akolanga commander of the army oba commander of the army mu highest position mu magye g'eggwanga erya Uganda. Era bwe baga renaminga ne gavamo NRA ne gafuka Uganda People's Defence Forces oba kyetuyita UPDF. Omukulu ono General MugishaMuntu yafuuka komanda wa UPDF mu 2008. Omukulu ono yasobola okubeera nga avaayo n'ayagala okwesimba ku kaadi ya FDC ngoro amaze okubeera nga retiringa amagye. Bwe yamala okuretiringa amagye yavaayo ne yegatta ku kibiina kya FDC era n'ayagala okubeera nga atwala kaadi ya FDC nga presidential candidate wa FDC nga avuganya Dr. Kizza Besigye, wabula teyawangula 2008 wabula 2012 yasobola okubeera nga afuuka party president, wabula oluvannyuma ennyo ate n'afunamu obutakkaanya ne banne nga Honorable Patrick Oboy Amuriat. Abajjukira obulungi ennyo mu 2018 September General MugishaMuntu yavaayo n'alangirira n'agamba nti banaye nze enkola ya Amuriat sigitegeera, ntandiseewo ekibiina ekyange ekyatuumibwa anti-coalition era nga kino ekibiina in fact baali bakiyita new formation, wabula oluvannyuma ennyo baamala ne bakirineeminga ekyamala ne kituumibwa anti-coalition. General MugishaMuntu ono wadde nga munnamagye musajja mulungi nnyo mu mbeera ze ez'obuntu era nga tukimanyi nti munnange mu personal life ye abadde musajja mufumbo okuva mwaka ogwa 92 era nga mukyala we Julia Kakonge Muntu basobodde okubeera nga bazaala abaana babiri mu 93 bazaala omwana ate mpozi omulenzi, ate mu 96 ne bazaala omwana omuwala. Be baana babiri bokka be bayina MugishaMuntu ne mukyala we Julia Kakonge MugishaMuntu. Abajjukira obulungi ennyo mu political career ye omukulu ono ayagala okubeera nga yeesibwa okuba president bwa 2021. Muntu was a member ate mpozi mu Constituent Assembly mu 94 paka 95 wabula kasita baafuna obutakanya ne President Museveni n'ava mu magye n'ayingira ebyobufuzi n'agamba nange kakati kanyingira ebyobufuzi mbeeko nange oba oliawo kyenteekawo. Naye abaffe tukimanyi bulungi nnyo nti General MugishaMuntu ono ebyafaayo bye biraga nti yali mukwano nnyo gwa President yafa amanyiddwa nga Milton Obote ate ng'era mukwano nnyo gwa President Paulo Kagame ow'eggwanga erya Rwanda. Abaffe MugishaMuntu naye musajja yasoma bulungi nnyo Makerere era ayina BA mu political science, so ye mukulu MugishaMuntu. President Yoweri Museveni oyo fena tumumanyi bulungi nnyo ebyafaayo bye kubanga fena tukimanyi nti yazaalibwa nga nakusoma 15 September 1944 era nga yali politician okuviira ddala ebbanga ddene nnyo. Abajjukira obulungi ennyo okuva 1971 mpaka 1979
y'omu ku abo abasajja abali mu gavumenti ya Amin naye ng'era bakola nga bannabyabufuzi ate mu 1980 mpaka 85 yasobola okubeera nga ate munange ayingirawo mu gavumenti y'Obote n'abeera nga asavingamu ng'era mu nnabyabufuzi wabula oluvannyuma ennyo n'ayagala okubeera nga ate munange amulyawo era bajjukira obulungi ennyo mu 80 eyo akalulu kakwajja President Museveni bamubba akalulu n'alangirira n'agamba nti kemunzibye akalulu ngenda mu lutalo era yayingira ensiko n'asobola okubeera nga alwana ne basajja be ne basobola okubeera nga balya obukulembeze mu 86 wetwogera okuva 86 President Yoweri Kaguta Museveni ye President w'eggwanga erya Uganda up to now abajjukira obulungi ennyo President Museveni ajjukirwa nnyo kwabo abakyasinze okubeera nga balwanyisa ekirwadde ekya HIV AIDS kubanga mu Africa sirimu ng'afuuse ekizibu yali amazeewo abantu ng'abantu sirimu abamalawo President Museveni yaweebwa engule y'omu ku abo ba President mu Africa abakyasinze okubeera nga balwanyisa ekirwadde ekyamukenenya era President Museveni mu 1990 bamucelebratinga nga President wa Africa akyasinze okubeera consistent mu kwagaliza bannayuganda okubeera obulungi n'okuba nga balina emirembe. President Museveni yenyigidde mu ntalo ez'enjawulo ng'ayambako amawanga amalala okukyusa abakulembeze kati nga DRC Congo kati nga Kenya nga Tanzania nga Burundi yonna ng'agezaako okubeera nga bayambako ate mpozi ne Rwanda naye wabula mu 2005 awo nga presidential limits weeziri yakola record mu Africa y'okubeera nga yateekawo etteeka najjawo ekyokubeera nga munnango omukulembeze taliiko bbanga lyalina kubeera nga afuga. President Museveni azamenya records ez'enjawulo naye nga tukimanyi mu personal life ye President Museveni musajja mukulishani bulungi nnyo ate nga tukimanyi nti munnange era atera okubeera nga asabirako ku Miracle Center Cathedral era nga abajjukira obulungi ennyo church eno eyatandikawo ate mpozi mu 2004 banga badde asabirayoko ku Miracle Center Cathedral. Musajja naye mufumbo yafumbirwa Janet Kataa Museveni era nga munnange abamu bamumanyi nga Kaine Mbabazi era balina abaana bana balambirira okuli Lieutenant General Muhoozi Kaine Rugaba eyazaalibwa mpozi mu 1974 so nga ate ye Senior Presidential Advisor for Special Operations ono mutabani we mukulu era nga kakati yamuzaala mu 74 bw'ogattamawo emyaka osobola okubeera nga ogimanya alina omwana omuwala amanyiddwa nga Natasha Karugire ono yazaalibwa mu 1976 fashion designer ate nga consultant era nga mukyala mufumbo ali married to Edwin Karugire private secretary to the President of Uganda owa household affairs. Alina omwana omulala amanyiddwa nga Patience Lwabwogo ono yazaalibwa 78 era nga akola nga pastor wa Covenant Nations Church e Buziga era nga naye mufumbo eri omukulu amanyiddwa nga Odreke Lwabwogo. Alina n'omwana omulala amanyiddwa nga Diana Kamuntu ono yazaalibwa 1908 era naye mufumbo eri omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Kamuntu. So President Museveni naye bwatyo y'omuko ebyafaayo byenyiza okubeera nga nkugambako. Abaffe tugenze ewa Robert Kyagulanyi BobiWine. Abaffe BobiWine ye ebyafaayo bye byebiruwa. BobiWine yazaalibwa 12 February 1982 kati alina emyaka 38 yazaalibwa nkozi era nga munange naye musajja yasomera ddala bulungi alina bachelors mu music dance and drama ne art e Makerere era nga omukulu no tumumanyi bulungi nnyo nti abadde muyimbi for a long time era nga mu musical career ye yakuba ennyimba ezamuleeta okuva 2002 abadde ng'ayimba nga BobiWine yakuba oluyimba olwasooka omuleeta olwali luyitibwa akagoma n'akuba funtula n'akuba zisunda n'asobola okubeera ng'ayingira mu East Africa n'akuba endongo eza reggae dancehall afrobeat wonna ng'akuba bulungi wabula emabegaawo yakola ekibiina ekyali kiyitibwa Firebase Crew era awo nno munnange BobiWine yasobola okubeera ng'afuuka president wa Ghetto Republic era nga munnange yatta ennyimba kumpi nga 7 mu myaka nga 15 emabega gy'asobola okubeera ng'ayimba ali mu nnyimba kumpi 7 eyo mu 10 z'asobola okubeera ng'ate munnange ate 2016 yakuba akayimba akamanyiddwa nga Kiwani era akayimba kano kakola nnyo mu movie emanyiddwa nga Dizin ate mpozi ne mu movie emanyiddwa nga Queen of Katwe muzinoonye mujja kubeera nga muziraba firimu ezo era nga BobiWine naye yazannyako ne firimu yaliko film actor mu firimu emanyiddwa nga Cleopatra emanyiddwa nga Yogera mu 2015 ate era yazanya mu firimu emanyiddwa nga Situka ne Helen Lukoma abalaba ku firimu eyo nkakasa mugimanyi wabula mu April wa 2017 omukulu amanyiddwa nga BobiWine Kyagulanyi yanaunsinga n'agamba ngenda kujja kuba member of parliament ekyaddondo buli yawe yawulira ekintu kino yazalawa naye ate yamaliriza nga omukulu ono asobodde okubeera nga atwala ekifo kino ekya member wa parliament ow'ekyaddondo wabula nga tannajja yasooka n'agenda ne yeebuuza ku Dr. Kiza Besigye kubanga mu kalulu ako ak'ekyaddondo yali nga avuganya ne Sitenda Sebalu owa Nansho
National Resistance Movement ng'avuganya ne Apollo Kantinti owa opposition ate nga mwe mwali n'omukulu muwadanku nyingi eyali independent. Bano bonna yabawangula nasobola okubeera ng'alya ekifo ky'obwa member of parliament. Wabula BobiWine azayingira mu sagaza ez'enjawulo ne wamu n'okubeera ng'anoonyeza akalulu eggulu eri. Abajjukira obulungi ennyo mu Arua bwe yali ng'anoonyeza akalulu munne Kasiyano Wadiri eyasobola okubeera ng'akalya. Wabula ekyali eyo kyali kya ttabbu nnyo kata afiire nayo. Waliyo olutalo lw'amaanyi nnyo omwali n'okugambibwa nti yasangibwa n'emmundu era yatulugunyizibwa. Wabula ebyo byonna byaggwa nabeera ng'ate munange asigalawo nga mulamu bulungi. Ababegawera mu April 2019 yasobola okubeera ng'alwanyisa olutalo olwali wakati wa media tax ne social media tax n'okubeera nga batujjako omusolo gwa mobile money. Wabula mu 2019 nga 24 July BobiWine yalangirira okubeera ng'agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga come 2021. Era we twogerera bassebo ne banyabo ke kaseera kano mwe tuli nga BobiWine yayongera okutagaza eggwanga n'okubanga munange essaawa yonna asuubirwa okubeera ng'afuuka pulezidenti w'eggwanga erya Uganda. Kyagulanyi abadde musajja mufumbo eri omukyala amanyiddwa nga Babi Itungo oba Babra Itungo era nga bano basobola okubeera nga basisinkana Makerere. Ono BobiWine yali Makerere ng'ate ye Babi ali mu senior 6 Ebwera Nyanji Girls Senior Secondary School era nga bano basobola okubeera ng'ate munange bakola embaga yaabwe mu 2011 mu Gw'omunaana. Balina abaana bana okuli Solomon Kampala Nyanzi, okuli Sharom Namagembe, Shadrack Shiringi Mbogo, Subi Shine Nakai. Ate mpozi family yaabwe esinzira wali eri Magere Village mu Wakiso District we bava ne basobola okubeera ng'ate munange bakola emirimu gyabwe. Nakusomezi nga 10 February 2015 taata wa Kyagulanyi Sentamu amanyiddwa nga Wellington Sentamu yafa oluvannyuma lw'okubeera nti munange yali alina ekirwadde kya sukaali era basobola okubeera ng'ate munange bamuziika eri Egomba. Oluvannyuma lw'omwezi gumu BobiWine yata oluyimba olumanyiddwa nga Paradiso, kigambo kya Luswayiri ekimu ku bitegeeza nti munange ofangayo nnyo okulabirira bazadde bo nga bakyali balamu kubanga bwe bafa tolina ky'osobola kubeera ng'ate munange obawa nekibakusa. BobiWine essaawa zino twogera ali independent wabula yakulira ekisinde ekiyitibwa People Power Movement. Kati bakwate oba weeyinge naawe osobola okubeera ng'ate munange omanya ani anaabeera ku ballot paper era ani gwoyinza okubeera ng'ate munange owa akaluluko. Byebyo nno MugishaMuntu TV kwoli nze MugishaMuntu Segawa ku lwa Bwiino akadde kano kenyini munange nze nkutegeeza nti subscribinga kati osobola okubeera part of this family. Nkwaniriza nate ku MugishaMuntu